Why you people beating me? You're breaking me. I'm in your mukono. Where are you taking? Where are you taking? You're breaking my hand. What have I done to you? You're breaking my hand, officer. I'm not fighting you, my brother. Why are you hurting me? Where are you taking him? Ebyambalo bino bitwemalizaamu bwereere. Ogenda n'oyambala ekyambalo ne kikuwaga ne kikuwa amaanyi ne kikufuula wa kitalo n'olowooza nti nno oli ku ntikko ku nsoomi ya nsi. Kitange yali mbega wa gavumenti. Bano be twagambanga nti nno bambega abaaleeya. Naye ebiseera ebimu yatuukanga n'ateekako ebyambalo bino ebya yunifoomu ezo eza kkaki. Kyokka sijjukira mulundi nagumu lwe yeebakanga mu yunifoomu mu buliri bwe. Sijjukirako kumulaba ng'agenda mu kinaabiro ng'agendera mu yunifoomu. Yunifoomu eno yempisa ekyambalo mu makulu g'ekyambalo. Erina weekoma. Ku nkomerero ya byonna olina kwerowoozaako nti kaakati wano ebibadde bimpaga bwe mbijjeeko era nkyali munnakyambalo ekyo. Buli kaseera buli bbanga tuddayo ku nsibuko nti twajja tutya. Ekiseera kijja kutuuka ekyambalo ekyo kikulemerere oluusi otuuke n'okubeera nga okikuulamu okikweka okikasuke. Abaaliwo nga abakomboozi bajja twabala abangi nnyo abaalina ebyambalo ebifaanagana nga badduka babikasuka nga biba kitooweredde. Buli kyokola kikole ng'omanyi nti ekyambalo ekyo kikuloopa. N'olwekyo ekyambalo kiwa ekitiibwa kikoleemu ebyobuvunaanyizibwa abantu bajja kukiraba ng'okisaanyizibwa. Kale alina amagezi ategeere. Omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media yuji. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadi gemanya tubebaza okulabika nti mutambula naffe nabwe ekyo tuwasaba okusubscribinga okulayikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulabika nti tutambula ffenna. Tutandise ne video ey'omukulu Aloysius Matovu Joy bw'abadde n'obubaka oba oliawo bwe yeetisse ng'aboolekeza butereevu eri ab'ebitongole ebikuuma ddembe abagezaako oba oliawo okukozesa yafeesezi zaabwe obubi okulinnyirira n'okutyoboola eddembe ly'obuntu. So alina message gya packaginze and I think omuntu bw'agiwuliriza obulungi asobola okufunamu ekyokuyiga. So olunaku olw'ejjo kye tuzza okulabika nti ate twogerako munnakibiina ki National Unity Platform omukulembeze wakyo ow'okuntikko ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'obubaka bwe yatadde ku social media platforms ez'enjawulo ng'alaga nti USA erina oba oliawo ab'ebitongole ebikuuma ddembe b'e Kampala Uganda beetaddeko sanctions oba envumbo obutaddamu kulinnyayo. Abakulu bano abateereddwako sanctions mulimu omukulu Bob Kagarura, Eri Rumanya, Alex Mwine then ne Amdan Atumwesige bateereddwako envumbo obutaddamu kulinnya kigere mu ggwanga lya USA nga kino kiddiridde abakulu bano oba oliawo okwetaba mu kulinnyirira eddembe ly'abantu ab'enjawulo nga n'omu ku babaviiriddeko akabasa ye mbaka akiikirira abantu b'Emityana municipality ow'ekitiibwa Honorable Zaake Francis Butebi. So High Court yavaayo oba oliawo abakulu bano ne basimbamu olunwe. So kino ne kiddirira n'eggwanga erya USA oluvannyuma lw'okulondoola abantu bano n'okubakolako research ow'enjawulo bo basazeewo okubateekako envumbo obutaddamu kulinnya mu ggwanga lya USA. Kino kitegeeza ki eri ab'ebitongole ebikuuma ddembe? Jjukira ntuzze tufuna reports ez'enjawulo each and every year. Security organs omuli poliisi n'amagye bizze bifuna ebifo bya kumwanja. Ekimu bwe kitakulembera ekirala kye kikulembera, ekirala ne kiddirira ng'ekyokubiri mu kutyoboola n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Tuzze tubalaba.
abductions benyigiramu ne bagamba nti abamukutte babadde bambadde byambalo by'amagye oba byambalo bya poliisi. Tuzze tulaba for instance a peaceful demonstration ng'abantu bavuddeyo okulaga obutali bumativu mu nsonga ez'enjawulo ezibanyigiriza. Enkwata gye babakwatamu n'emiggo oboolyawo gye babasindirira gibamiyitirivu nnyo. Recently wano tubadde tulaba match to the parliament ng'oboolyawo abavubuka ab'enjawulo balaga obutali bumativu ku butya parliament bwekwatamu ensimbi y'omuwoomusolo okugyegabanya mu bumenyi bw'amateeka obuli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi. Bavubuka bangi nnyo abaavaayo ne tubalaba enkwata gye babakwatamu abamu baakubibwa. Sami the Mighty Family oyo akyalina mu nkomyo twalaba enkwata gye bamukwatamu. So ebikolwa ebifaananako bwe bityo okutyobola eddembe ly'abannamawulire era abasinga okulabika nti babyenyigiramu babitongole bikuuma ddembe abavaayo okulabika nti bakiika bannamawulire emiggo egijula okubatta obussi. Tuzze tulaba oba oliawo scenarios ez'enjawulo ku bannamawulire. Kaakati ate bwe tudda mu biseera eby'obululu kiyitirira akalulu ka 2021 kaservinga as an example. Fenna tujjukira omuggo ogwavuga okufaako obufi towards kalulu. Bantu bangi nnyo oba oliawo abaalugulamu obulamu. Tujjukira omuyimbi Sweet Pepsi, omwana oyo abamilitale gwe baakiika emiggo omusaayi ne gutonyolokoka ekyamuviirako okulwalira ddala n'obulamu bwe okulabika nti ate abukola ki abuluuzinga. So ab'ebitongole ebikuuma ddembe bano bazze oba oliawo beenyigira mu bikolwa ebifaananako bwe biti. Naye ate naddala ku bannamawulire ekisookera ddala bannamawulire ababeera mu field abo bafuna okusoomozebwa kw'amaanyi eri ab'ebitongole ebikuuma ddembe bano. Then ne bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti abo nabo bakifuuwa bakizza munda ku ngeri ab'ebitongole ebikuuma ddembe gye baba handolingamu oba engeri gye babakwatamu eba enzibu ennyo nnyini ddala. So ebikolwa ebifaananako we biti mu bitongole ebikuuma ddembe byennyamiza ng'ate tukimanyi bulungi nnyo nti omulimu gwa poliisi to keep law and order. Okitegeera kukuuma mateeka nti galina okuimplementingibwa n'okulaba nti agezaako okugamenya bamujja mu bantu n'agenda ate n'avunaanibwa ab'essiga eddamuzi ne bamutwala mu kkooti. Bw'asangibwa nga talina musango ne bamwejjeerera. Bw'asangibwa ng'alina omusango ng'aba bakola ki bamuteeka gy'ateekeddwa ate okulabika nti abeera. Tulaba ab'amagye ffenna tukimanyi bulungi nnyo omulimu gwabwe gwa kukuuma bannansi n'ebyabwe oba n'ebintu byabwe then ne boundaries z'eggwanga okumakinga sure nti abantu bali safe, okumakinga sure nti abantu beeyagalira mu ggwanga lyabwe. Teri muntu yenna agenda kuva bweru kujja kutaataaganya. Era y'ensonga lwaki bannansi basasula omusolo. Okitegeera ab'ebitongole bino ebikuuma ddembe bavujjirirwe bwe kiba nti kyetaagisa ggula byakulwanyisa nga bigenda tutaasa ku bantu abaagala okutabangula eddembe okuva ebweru. Amagye ga standinge gayimirire. Poliisi okuleeta obutebenkevu mu bantu. Realistically abantu abawangaalirako mu bifo bya ghetto eno kati nga ffene ewaffe gye tubeera mu Kawempe ne divisions endala ezirimu omugotteko ab'ebitongole ebikuuma ddembe bagufudde mugano. Oba oliawo okukwata abantu nga n'ekibakwasizza tekiriiwo naye ng'ekigendererwa kyabwe kyakubajjamu kamwanyi nga bamaze obatuusa ku poliisi. Tulaba nti kati for instance mbawa kyakulabirako mu bitundu by'e Kawempe bayitaayitamu ne bakwata abaana simanyi babataddeko ebisangosango idle and disorderly n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Naye ng'ekigendererwa ky'abantu abo kiba kyakunoonya kamwanyi. Si kyagamba nti bataddewo mbeera ya butebenkevu. So ebikolwa ebifaananako bwe biti tubivumirira ne sekuvumirira yenna. Ekirala omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kyataddewo yagambye nti abantu bano abeenyigira mu kutyoboola eddembe ly'obuntu
bagenda bakwatako individually sekinoomu mukola ebintu nga muli mu groups ne bajjanga ku pointingayo oyo omu akubye omuntu bamutwale mu mbuga z'amateeka bwe gumusinga akangavvulwenga ye kakati ekituuse ku bakulu bano ne sanctions ze babawadde ziba affectinga bo nga bo naye ng'ate bwe baba babikolanga organ for instance ey'amagye oba eya poliisi naye bwe babadde bakangavvulwa babakangavudde ng'abantu sekinoomu sanctions zino omuntu okutegeera nti sanctions kintu kizibu nnyo ng'amaze kituulamu tukimanyi bulungi nnyo ebintu by'e Kampala Uganda wano ngeri gye byoperatingamu when it comes to health services amalwaliro ebimu bye tukaaba nti temuli ddagala bye bimu ku bizibu bye tukaabira ddala naye ng'ate abakulu bano balina guts for instance ng'afunye obulwadde esobola omutwala mu ggwanga erya USA okufuna obujjanjabi okitegeera ne investments abamu basobola okuba nga bazikola mawanga bwe gatyo naye bwe bakuteekako sanctions n'ebintu byo biboyebwa so bwe bakwata ng'omuntu sekinoomu bingi nnyo ebikutuulamu ensonga lwaki kati ndowooza omukulu ono batandise kutaapinga omukomu tuze tulaba sanctions ez'enjawulo ku bantu abanene mu gavumenti ya Mwami Museveni Speaker Anita Among tumulaba mabegakaawo nga bamuteekako sanctions obutagendako mawanga agamu naddala mu Europe America UK tujjukira abakulu nga ba Eric Mwine Bakaihura bangi nnyo be bataddeko sanctions naye ezimu zaawulibwanguzi buli akina bulabbayi naye bano abali mu bitongole bikuuma ddembe sanctions zino babateekako za kutyoboola na kulinnyirira ddembe lya buntu so gwe bwenna ali eyo w'ebitongole bikuuma ddembe kino ndowooza olina kifunamu kyakuyiga tolina kyovaako kola mulimu gwo nga bw'oteekeddwa gukola amateeka mugamanyi bulungi nnyo for instance abantu abakola mu poliisi kuba bagabasomesa ne muba nga amateeka mugayinako knowledge enkwata gye mukwatamu abantu naawe kennyini osobola kifumiitiza munoga naye n'enkwata gye nkuttemu omuntu ddala kituufu eri mu mateeka oba nze kennyini ngamenyi ate nga nze alina okugakwasisa bannamagye bwe kiba nti omulimu gwamwe kuuma abantu nabyabwe lwaki ate babateeka mu bikolwa ebyokutulugunya omuntu munnansi gw'oteekeddwa ate okulabika nti okuuma so mu mbeera ezifaananako bwe ziti ffenna twagala mirembe munnansi ayagala alabe kuwa poliisi nga bw'amutunulira bw'ati mu kifaananyi alabira ddala kati ng'emirembe gigenda kutebenkera mu society naye ate kakati bannansi abamu realistically balaba abapoliisi ne babalabira mu kifaananyi ekyabasoma oba ekyababbi reason being nti bakwata abaana nga tebalina misango babasanze batambula eri abagenda olaba emipiira gino egy'ekiro Champions League biki ng'ate munnansi waddembe okulabika nti atambulira awantu wonna w'ayagala naddala nga teyenyigidde mu bikolwa byonna bwa bumenyi bw'amateeka oba kiro oba misana waddembe okutambula mu kifo kyonna ky'ayagala naye kati ab'ebitongole ebikuuma ddembe bagufudde mugano okukwata abaana bano bateekawo emisango tujjukira nti recent yawo Mwami Museveni yajjawo omusango gwa idle and disorderly naye ate tulaba abapoliisi bayitamu ne bateeka abaana ku miguwambo babeekengedde ne babatwala gye babatutte omuntu wamuvunaanyizibwako agenda okutuukayo nawo nga ntwagala emitwalo 15 ku buli mutwe tajja kufuluma ekitali ekyo tugenda mwongerayo tugenda mujjawo wano for instance bamukwatidde ka police aposti katono nti tumwongerayo ku police station ate oluvaawo agenda mu kooti kati baabi abamuvunaanyizibwako ne bayagga ne batunda obubuzi ne batunda obuntu bwawe omwana aveeyo mu kkomera naye ng'abakulu bano babikola olw'ensonga nti nabo baba banoonya kamwanyi naye mu ngeri ya bumenyi bw'amateeka jjukira nti be balina okukwasa amateeka mu bintu ebifaananako bwe bityo so abantu bano beenyigira mu bintu bingi nnyo oba oli awo ebyobumenyi bw'amateeka
kyennyamiza eri eggwanga. Kati for example bwe tuddayo ku bannamagye, munnansi yandiyagadde munnamagye nga bw'amulabako alabira ddala nti ali safe, kuba omulimu gwa munnamagye kuuma muntu na boundaries za ggwanga. Nga bw'alaba ku munnamagye owa military police oba n'alaba ku munnamagye owa infantry ng'alabira ddala nti kati ali safe. Naye ate kati babatya olw'ensonga nti mu kubawuttula emiggo beekansa. Kakati video gye tutandise nayo ey'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza yali ava mu diaspora eyo recently awo aba yakafuluma bw'ati ennyonyi ne bamukwata bamunyoddenyodde omukono. Ebikolwa ebifaananako bwe bityo ffe nga bannansi abalumirirwa n'okwagaliza eggwanga lyaffe bye tuvumirira. Twetaaga ab'ebitongole ebikuuma ddembe ng'oba oli awo batuwa emirembe, batweyagaza, nga bw'omulaba omutima gutebenkera. Naye ate bwe tubanga kati saawa zino twekweka beekweke n'omulaba ate n'omulaba ng'omulabe wo kinakuwaza. So Robert Kyagulanyi Ssentamu yayongeddeko mugundi gye yakoze post ze yakoze via his social media platforms nti kakati ruutu gye bateekinze ey'okulabika nti bano abantu bakangavvulwa ssekinnoomu. Buli muntu bozza omusango ng'oli wa poliisi oba munnamagye, legal actions zijja kuteekingibwa, naye ojja kuvunaanibwa oba ojja kukangavvulwa nga ggwe omuntu. Ne baba bakuloopa mu courts of law bajja kukwatanga ggwe omuntu. Era bajja kulabika nti reports zaabwe ku bantu nga bano abeenyigira mu kulinyirira eddembe ly'abantu bazitwala yonna eweetaagisa ne bwaba mu kooti ya nsi yonna. Era bajja kupressinga pressure oba oli awo repercussions zibe negative ku bantu nga bano, kuba kakati sanctions zino si kintu kya muzannyo, kintu kikunyigana ddala ku bantu bano abanenenene abaagala okutravelinga mu mawanga ag'enjawulo, abaagala okugenda okufuna obujjanjabi mu mawanga ag'enjawulo. Ziba affectinga mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So nammwe kennyini mulina okuplayinga ebintu bino oba oli awo ne mwegaadinga ng'omuntu ssekinnoomu, kuba baba bakozesa bajja sigalawo ng'oba oli awo bayinaayina naddala ab'oku ntikko. Mweno musigale nga mwabafeesinga repercussions zino, ebintu bireme batambulira malidaadi saana. Jjukira nti twolekera akalulu ka 2026 naye tukimanyi bulungi nnyo nti ab'ebitongole ebikuuma ddembe bano bwe kituuka mu bululu babakozesa nnyo. Jjukira reports ziraga nti abamu ku be basinga okulabika nti banyigiriza n'okutyoboola eddembe lyabwe kuliko bannamawulire ng'era bwe nabagamba initially, then kuliko n'aba opposition oba ab'oludda oluvuganya gavumenti. For instance baagala okustaginga gatherings zaabwe mu campaigns, baba blockinga, bakuba abawagizi baabwe, babasiba ewatali misango, peaceful demonstrations ezikulibwa ab'opposition ne bavaayo okulaga obutali mumativu for instance ku bintu ebitatambula bulungi mu ggwanga, naye ng'ate bakikoze peacefully, tebalina muntu gwe bakubye, olumu bakutte bipande okulaga obutali mumativu ku mbeera engeri gye zirwaningibwa, ne baleeta amagye ne gabakuba ne babasiba, ebintu ebifaananako bwe bityo. So bye bimu kubireetera oba oli awo abantu bano okubatunuulira n'eriiso eddyogi mu kumenya amateeka n'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Naye nga bye byatuuse ku ba security personnel bano oba abapoliisi, omwabadde omukulu Bob Kagarura, eri Omanya, Alex Mwine ne Amdan Tumwesige, bo baateereddwako sanctions obutaddamu kulinnya mu ggwanga lya USA. USA bwe kuteekako sanctions ojja kulaba nga ne UK oba oli awo n'ensi za Bulaaya kino kyaffectinga n'abaana bo. Tetwali kyagaliza bannayuganda bannaffe naddala ab'ebitongole ebikuuma ddembe. That is when nga bakola omulimu gwabwe ogubaweebwa ssemateeka.
n'ate bannayuganda kijja kubawa essanyu okubateekako envumbo, that is when nga mwenyigira mu bikolwa ebinyigiriza omuntu naddala owa wansi mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Bwekyo bwe tutambudde olunaku olwaleero ku ggulire eryo, tukomawo n'amawulire mangi nnyo, naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG. Tubasaba okusubscribinga, okulayikinga awamu n'okusharinga content waffe, twongere ate okulabika nti tutambula ffenna. Ganja Fad ge mannya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.